Mu mwaka gwa 2017 omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni yalagira minisitule y'ebyobulimi okussa ekikooliso oba cashew nut ku birime ebirina okusosoowazibwa mu ggwanga. Okuva mu mwaka gw'ebyensimbi 2019-2020 minisitule y'ebyobulimi yakasaasaanya ensimbi eziri omusiringi akawumbi kalamba eza Uganda okugula ensigo z'ebikooliso ennongooseemu, era mu sizoni yasooka eziwera ddala emitwalo 16,600 ze zaagulibwa ne ziweebwa abalimi mu disitulikiti 28 eziri mu kitundu ky'eddungu. Okulima ebikooliso okutongezeddwa mu disitulikiti y'e Luweero ng'omukka weefube w'okwongera okutumbula ekirime kino mu Uganda, era waliwo nassale bbeedi etandikiddwawo ku kyalo bwe kimu mu ttawuni kanso y'e Zirobwe. Mu myaka ebiri egiwedde Zirobwe yasimbako kikooliso kino, tulinamu emiti egiwera. Kati wano nassale eno eriko emiti 6,000. Tugenda kolengana ne ba district officials tulabe engeri gye tutuuka ku buli famire. Buli famire waakiri esimbe emiti 5 oba 10. Awo n'ettaka eddene basimbe yiikaazi eziwerako. Abamanyi ekirime kino bagamba nti singa bannayuganda bettanira okukirima kyandiyambako nnyo mu kugoba obwavu. Oyinza kubeera waka olina emiti 3 oba 5 just waka, kubanga omuti gumu olaba kyojjamu. Emiti ena tolina kubeera awo ng'olina okubeera mu nsiko oba osobola olina ettaka lyo fine, but ne waka nga bw'olaba emiti gino gya ovakaddo biki byonna bikola. Like last year I made almost 80 million from that place for only one season. So those are only 33 trees. Nga wakisimbye kikutwalira ebbanga lya myaka ng'esatu gyokka okutandika okukikungula, era nga kiwangala emyaka egiri eyo mu 8, ekitegeeza nti okisimba omulundi gumu n'otandika okwenogera ennusu. Cashew is a lifetime honor. Once you have grown it, grow it for once in life, in a lifetime. So it keeps giving you income every year, every season. Okusoomooza okuliwo nti endokwa z'ebikooliso ziri ku buseere, ng'oba olyawo kijja kwetaagisa omukono gwa gavumenti okuzituusa ku balimi. Nga buli ndokwa ya siringi 600. Gavumenti ssente zino zebateeka mu nuts eziteeke mu kugula ensigo za cashew nut abantu basimbe. Kubanza okusinziira ku kusoma kwenfunye olwaleero sigenda kutawanya gavumenti, sigenda kunoonya insurance endala ey'obukadde bwange. Ngenda kusimba yiika zange 3 eza cashew nut, manye nti myaka gyange gy'enkaaga myaka gyange gy'ensamba bwe bampangadde bijja kumbeererawo. Ebikooliso bino bisinga kulimibwa mu mawanga nga Brazil, Mexico, Philippines, India, so wano mu Africa, Nigeria, Mozambique, Tanzania ne Kenya nago gabyettanira nnyo. Herbert Kamoga, NTV ku ssaawa emu.